Kagama TV kojja mate stories z'abaana abagamba nti bawambibwa abamu ne tubamanya abamu ne tabamanya zigenda zeeyongera obungi. Mulabyeko obuvidiyo obutambula nga bulaga oba bakadaama nga bagamba nti ennaku zino babawamba. Ensonga ebawambisa mugimanyi bulungi nnyo, bagyogerako awo ng'ate ne bakadaama abamu bagamba baboosi baabwe babawoninga okubeera nga beegendereza. Kakati abantu abamu bagamba nti ebintu bino bya bulimba, bakadaama abamu ne bagamba nti nno bituufu. Ate problem gye tuyina nti gwe bawambye ate takomawo tubuulira, kuba gwe bawambye ebigendererwa byabwe okusinziira ku research eriwo bagamba nti babajjamu bintu nga ensigo, bintu nga emitima okubeera nga babikozesa. Tugenda kutunuulira ku bantu abawakanya ekintu kino ne ku bantu abakikkiririzaamu oba n'abantu abakola story. Omuntu ayinza okukola story nga sigamba nti nno eriwo okutiisa, wabula n'akuwulira story obeere nga gwe kennyini awulira oba alaba vidiyo obeere nga weegendereza. Nga tetunaba kubeera nga tulaba vidiyo eyo, kasooke tulabe kadaama ye agamba nti yawonye okubeera nga awambibwa. Vidiyo eno tugamba obutuufu bwayo buli ku oyo eyagikoze okumanya nti kyayogera kituufu oba si kituufu. Wabula ffe kye tugobereramu mu vidiyo eno ba story ya kadaama ono, ekintu kino kisobola okubeerawo. Tewali mukka watali muliro. Oyinza ogamba tekiriiyo naye ate bwe kikutuukako ne bakutwala oyinza okubeera nga tojja komawo wano tubuulire. Katusooke tuwulire kadaama kikyagamba, then tukomewo tuanalyzinge ekintu kino kiri kitya. Be careful, guys. Mwasuze mutya basebo ne bannyabo, kansubire mwasuze bulungi. Bamikwano kuno okulabula kugende eri abaana abali e Saudi. Bamikwano bulijjo mpulira ebiwulire nti bawamba abantu oba bawamba abakozi, naye kibadde kintuuseeko olwaleero ku ssaawa emu ddakiika 45 ez'okumakya. Twasuzizza abagenyi. Bwe tusuza abagenyi twafumbye emmere nga nnyingi. Kati emmere bwe yabadde nnyingi baagiriddeko n'esigalawo. Emmere bwe esigalawo wano ewaffe tugitwala ne tugiyiwirayo ebisolo ebweru. Kati bwe nzuukuse mukama wange ngamba atwalayo emmere eyo osooka ogiweeyo olyoka ogyokola ekyo otandika okukola emirimu. Nze ye nga nkwata mmere nga ngitwala giyiwayo. Nfulumya nga we ngenda okuyiwa emmere ku mabbali waliwo emmotoka ngirabye. Nze ebimmotoka tebinkwata kuba we basanga we bapaakinga nga nsirika. Nga mmere ngiyiwa emabbalibbali nga ndeka emmotoka weeyimiridde. We mmaze oyiwa emmere bwe nti nkutaamuluka, omusajja anvudde mabega n'ankwata bw'ati. Era mundaba nga bwe nnyambadde bwe nti bwe mbadde n'ankwata bw'ati. Bw'ankutte ne ndonagana n'omusajja ng'eno essimu eri muno mu nsawo. Nagana n'omusajja paka mukama wanyambye ne mwesumattulako n'enziruka. Bwe nziruse ebirowoozo nabina nziruse bindi ku kadde. Bwe ntuuse ku kadde ne nkanyiga emirundi esatu abali mu nnyumba basobole okuwulira. Ekinnyambye nti kano akaana akakulukulu akawala kabadde kazuukuse. Kati bwe bawulira akadde banguwa okubamu okujja okumanya ani ali ku kadde. Ne kajja nga kadduka misinde ne katuuka ne kaggulawo oluggi olutono. Bwe kagguddewo oluggi ne kandaba nga nwanagana n'omusajja ne kadduka ne kayita maama waako. Maama waako najja bwazze. Kati omusajja bw'alabye mama n'anta n'adduka n'alinnya emmotoka. Kitegeeza mmotoka baddemu babiri kuba olubadde ogibuukira bw'ati. Emmotoka n'esimbulirawo. So bamikwano tubeere beegendereza. Nze banne mbabuulira amazima ne mubuuliribwa kati ntyamu. So tubeere beegendereza nnyo. Omukazi yanga toddamu fuluma nga tolina ssimu. Era yiino mbadde nfunye naye ng'eri muno mu nsawo. Yiino yonna bagyasizza yasizza. Kubanga evudde mu nsawo n'egwa. Bagikimye luvannyuma. So mukama newabagaye tofuluma tewali nsonga lwaki ofuluma. Bane twegendereza obulamu bwaffe buli mu matigga. Simanyi abadde bantwala abadde ba poliisi babadde baki simanyi. So twegendereze. Lwaki mbadde nguddeko leero mbadde ngenza obutaliddamu kulabika. Twegendereze bamikwano. Vidiyo gisharinge etuuke buli wamu buli omu asobole okubeera. Kadaama TV kojja mate kadaama mumuwulidde
nga bwagambye nti ye muntu omu abadde asobodde okubeera ng'awonawo babadde bamukutte. Omuntu ayinza okulaba vidiyo buli omu ajja giraba lulwe, abamu bagambe ekituufu, abalala bagambe nti olimba. Katukireke bwe tutyo tulabe kiki kye tusobola okubeera nga tuyiga mu vidiyo eyo, oba ya bulimba oba si ya bulimba. Kyemmanyi owali omukka tewabula muliro. Kakati lwaki bakadaama babawamba? Kituufu si kituufu? Tugenda kulaba. Waliwo kadaama awo yajja n'akomentinga n'agamba nti ebintu ebyo bya bulimba. Eno reason ye gye yawa nti muntu ki ali awo okulinda paka lw'onoosuulayo kasasiro ajja akutwale. Yali reasoning ye. N'agamba abakasasiro bajja mu tayimu, najjawo kasasiro, era byogenze babeerawo nga bakulinze. Omulala najja n'agamba nti omubbi bw'aba anaakubba asobola n'okulimbisa omwezi, naye luba olwo nakola ki? N'akukwata. Abantu bano bonna olaba reasoning zaabwe za kintu kikulu, ate zonna ziri valid. Omuntu agamba ye bakutume kasasiro osuddeyo era babeerawo nga balinze gwe. Oli n'agamba omuntu bw'aba alina kye yeetaaga asobola n'okulinzira omwaka, era n'akukwata n'agenda. Kuba esente z'ensigo, bibumba, biki ebyo, mitima, sente mpitirivu. Omuntu okubeera waka nga talina kyakola n'amanya nti ate bwengenda ku switi wali bwenguumiika nja kufunawo, nja kulaba kadaama agenda asuulayo kasasiro, waligambye nti naasobola okukikola. Then ne wabeerawo era bakadaama abagamba nti ekintu kino kya bulimba, oba mama oba baba bakutuma tayimu ez'enjawulo ogende osuuleyo kasasiro okusinziira ku bwajjula. Yes, ekintu ekyo oba okitunuulidde tugamba kituufu, bakugamba genda omusuuleyo, oba gwe kennyini tugaako omusuuleyo. Naye jjukira nti omuntu yenna oyinza okubeera ng'okolera abawarabu abo, naye nga mu famire yaabwe yennyini mwe muli omuntu eyeetaaga ebintu ebyo. Bw'abeera nga ddala babyetaaga era ddala ng'alina omutima ogwo gukuwaayo, era waddembe okugamba bali nti mwe mubeereewo, genda musukuma asuuleyo kasasiro, awo mujje omunywera. Njagala kubalaga nti sayidi zombi ntuufu, naye tewali kintu ku nsi kitasoboka. Oli naakutuma genda osuuleyo kasasiro, naye nga yamaze dde okugamba bali nti nno mumuteeke. So tusobola kukola tutya ku nsonga eyo ey'okugamba nti baŋŋambye kasasiro ono lwaki tetutandika kubeera nga ffe tumwetwalirayo nga tebagambye? Bw'olaba kasasiro gwe tayimye ogamba kantwaleyo kasasiro ng'omutwalayo ng'omusuula. Kisoboka tekisoboka? Olina kusooka kufuna lukusa okusuulayo kasasiro oba nedda? Bw'okola kiri kitya? Oli ayinza okugamba nze munnaye bamala kuŋŋamba, we ng'agamba nze wajjulira nsobola okubeera nga mutwalayo. Mwekengerenga nnyo entambula zammwe nga ne bw'onoobeera wano e Uganda. Omuntu oyinza okugamba lwaki nyumya entambula yange? Nve wano nzire wali ngenda kugamba ono yagamba ono. Abantu gwe batera okumanya entambula ze be bantu abatera okufuna obuzibu. Naye omuntu bw'aba takumanyi entambula zo si kyangu okubeera ng'ofuna obuzibu. Katuddemu tuwulize kadaama ono ka vidiyo ke. Amazima galimu ye yagikoze. Naffe abalabye tusobola okwogera kino oba kiri, naye kiri nti owali omukka tewabula muliro.